Horizon TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ebeere nga tomisinga nsonga yonna ate obeere ng'otambula naffe amakya g'olunaku olwaleero waliwo akatambi ke ngenda okubanga nkulaga ng'omukulu Honorable Dr. Abedi Bwanika ng'ayina ebigambo by'ayogera bikonfuzinze bannayuganda. Omukulu ono nga ye party president ow'ekibiina ekimanyiddwa nga People's Progressive Party oba PPP. Omukulu oyo nga mu bbanga ttono nnyo eryakayitawo ye ne Honorable Joyce baagala ntwatwa baamala okubeera nga baggyibwa mu kifo oba mu kakiiko ke bayita Government Assurance Committee. Omukulu John Baptist Nambeshe ono nga ye Chief Whip ow'oludda oluvuganya eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Parliament. Chief Whip John Baptist Nambeshe omusajja ono yayimirira ennaku z'omwezi zaali nga 19 mwezi gwa mukaaga omwaka guno gwennyini 2024 lwali lunaku lwa kusatu banga sidde neriyise yayimirira ku fulo ya Parliament n'ategeeza Speaker n'amugamba Madam Speaker n'amutegeeza nti ffe nga aba National Unity Platform twetegereza emirimu gy'abakulu bano Honorable Joyce baagala ntwatwa ne Honorable Dr. Abedi Bwanika ng'emirimu engeri gye bagikolamu si eyo gye twandyagadde ffe ng'ekibiina era nkutegeeza nti tubajje mu kakiiko ako ne tubasikiza Joseph Gonzaga Sewungu ne Honorable Betty Namboze bakireke. Omukyala akubiriza Parliament n'agaana n'amutegeeza nti ye tajja kubeera nga akkiriza kubeera nga mubakyusa. Kakati ebbanga lino lyonna Abedi Bwanika y'omu ku baali mu mukolo ogwa Mathias Mpuuga ogwali e Masaka nga 21 y'omu ku baateekateeka mu lumbe oba mu kuziika okwali e Masaka okuziika Pascal okuzaako Kemabega. Abedi Bwanika yasosonkola ekibiina ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera ebigambo bingi ebimu nga tebirina ku mulamwa yasiiwuka empisa mu bunjogera ennyangu. Kati olunaku olwaleero Abedi Bwanika alina ebigambo byayogedde mu katambi ako era ne kandeetera ebibuuzo ne njagala mbireete wano mbikubuuze. Akomyewo mu kibiina ekya National Unity Platform kubanga nze mmanyi mu njogera ennyangu bano abantu baagobwa mu kibiina kya NUP newankubadde nga tebannaba kugobwa officially naye bakomyewo. Abadde ne Juliet Kakande babadde mu ngeri badde ya press conference. Akatambi kano njagala nsooke nkakuwe awasooke okawulirize then nzije mbeere nga nkwongerayo n'ensonga za Dr. Abedi Bwanika. Sooka owulirize. Abuuzizza ku by'ekibiina kinywevu. Ekibiina kiki NUP nywevu era ezimu ku values za NUP obuli bw'enguzi tebuliimu. Zero tolerance to corruption. Tuli zero tolerance. Era emirimu gino gye mulaba tuli ku mirimu gy'NUP gyennyini. Tulwanyisa obulyato ate tujja gikola tegeeza okulagira ddala abantu Mukama nga atuwadde omukisa okubeera ddala mu buyinza ku by'obwowaggu tugenda kukola tutya. Kati twano twongera kunyweza kibiina twongera kinywereza ddala era twagala obbazaamu amaanyi mu Masaka muno ne mu kitundu kya Buganda ekikulemberwa Honorable Mathias Mpuuga Deputy President. Emirimu gy'NUP gitambula mu kwaku ate nange ayogera namu nze treasurer w'Ebendo abakulu bano bonna bali ku kakiiko ne Deputy Treasurer Honorable Juliet yakulira abakyala mu Bendo z'abawandiisi waali kakati walema okubeerawo abate ebigambo biwulidde Dr. Abedi Bwanika ng'ayogera naye okuzaako emabega okuva olunaku Dr. Abedi Bwanika lwe yajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform ye ne banne abali mu DP block zalinga ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa 8 2020 mwaka gwa 2022 twali tunatera okugenda mu kalulu abakulu ne bava mu kibiina kyabwe ekya DP block ne bajja ne bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula okuva lwe bajoyininga ekibiina kino Abedi Bwanika ye muntu avudde eyo okuva lwe bajoyiningira nga Eva
abeera criticizinga bakama be. Abakulira ekibiina kya NUP tebakkiririza mu kuteesa na Museveni ku nsonga ezimu, wabula Abedi Bwanika alabiddwako emirundi mingi nnyo abaana baali bamukazaako n'erinnya lya kuteesa nti ye ayagala bagende babeere nga bateesa n'abakulu ku nsonga ez'enjawulo, nga mu nsonga zino mulimu okuba nga bata abasiba b'ekibiina kya NUP bano ba foot soldier ba political prisoners. Ne musango gwa Segirinya Muhammad era Abedi Bwanika yalemerako nnyo ng'agamba nze njagala tugende tuteese. Abakulu mu kibiina kya National Unity Platform baludde nga bagugulana ne Dr. Abedi Bwanika. Olowooza mu katambi kano Abedi Bwanika abalaki? Gwali ku mukuto gwa Horizon TV nja kusaba genda mu comment section nti era mwendowoozayo Abedi Bwanika ali mu kuzannya ki? Njagadde nkakuleetere manyi oyinza okuba nga wakalabye kuba katambudde nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo, wabula ku Horizon TV njagala oleete endowoozayo. Olowooza Abedi Bwanika abalaka ki? Gwandaba ku mukutu guno. Abedi Bwanika musajja munnabyabufuzi ekyamazima aludde mu politics era abimanyi. Buli ggeemu yonna gy'alina okuzannya, buli move yonna gy'akola agitegeera. Si mwana muto ku myaka 56 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa 8 1967. Bwe twogerera balaga alina emyaka 56, wabula move ze z'akola zirina ebibuuzo bingi bye zireka, era gwakkiririza mu kibiina kya NUP naawe wakkiririza mu nkyukakyuka bw'owulira ebigambo bya Abedi Bwanika. Olowooza geemu ki gy'aliko? Omusajja ono y'omu ku bazze beesimbawo ku bwa president. Yasooka neyesimbawo nga independent, oluvannyuma najja neyesimbawo mu kibiina kye ekya PDP, era mu kalulu aka 2016 Dr. Abedi Bwanika ye yavaayo najja n'awolereza n'agenda mu kkooti n'ategeeza ti ekyamazima Museveni atuwangudde. Dr. Kizza Besigye yali agenze mu kkooti kwekubira enduulu ng'alaga akalulu tekabadde mu mazima na bwenkanya. Abedi Bwanika n'avaayo nga ye mujulizi n'ategeeza nti omusajja atuwangudde. Kati bw'owulira ebigambo bye biri mu katambi ako, olowooza omusajja ono abadde abalaki oba geemu ki gy'agenda okuba nga addamu okuzannya? Alaga tasobola kuva mu kibiina era bali mu kibiina balwanyisa nguzi. Naye ate yalabikako ku mukolo gw'olumbe e Masaka ng'engeri gy'addamu oba gy'avvoolamu omukulembeze w'ekibiina ekyo ng'ekwewuunyisa. Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti gendayo enjeru ku luguudo olugenda Jinja abeere nga kwasaganyiriza ku bizibu eby'amaanyi ennyo. Ensonga zonna ezikutawaanya mukooneko. Bw'obanga tosobola kugenda njeru osobola okukoona ku nnamba ya WhatsApp 0753845646. Ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bugwakku. Abedi Bwanika bw'atyo bw'akoze. Kanka kwongere nzije tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Abuuzizza ku by'ekibiina. Kibiina kinywevu. Ekibiina kiki NUP nywevu, era ezimu ku values za NUP obuli bw'enguzi tebuliyo. Zero tolerance to corruption. Tuli zero tolerance. Era emirimu gino temulaba tuli ku mirimu gy'NUP gyennyini. Tulwanyisa obulyake ate tujja gikola tegeeza okulagira ddala abantu Mukama ng'atuwadde omukisa okubeera ddala mu buyinza ku by'obw'owaggulu tugenda kukola tutya. Kati twano twongera kunyweza kibiina, twongera kinywereza ddala, era twagala obbazzaamu amaanyi mu Masaka muno ne mu kitundu kya Buganda ekikulemberwa Honorable Masayas Mpuuga, Deputy President. Emirimu gy'NUP gitambula bukwafu. Ate nange ayogera nammwe nze treasurer w'Ebendo. Abakulu bano bonna bali ku kakiiko ne Deputy Treasurer Honorable